Okuvolo Saha taddanga mabega Saha alina omukisa mu bayimbi waliwo omuyimbi gw'otegeka ng'ogenda mufunamu n'omuyimbi w'ebisiraani n'abayimbi abasinga mugende mwegobako ebisiraani ebbanga lyembadde ku nsi abayimbi abalina ebisiraani mwemanyi baali ekisikaati sekera ngendayeyo ebbanga lyembadde ku nsi kambaali totya edogera ebbanga lyembadde ku nsi bano abayimbi benkoze nabo balina omukisa Saha nali mufunyemu emmotoka Measach Ssemakulu y'omulaba n'obugambo bwatunuza nali mufunyemuko milioni 12 n'enzibba ezo zisonyowa David Rudao nali mufunyemuko Maulidi Nantume Edikezo oyo mutema gw'omubiri nali mufunyemuko begamba nsanyusa nnyo okubanga eno eriga sekenduloti ya Saha babeeranga ne bakafeero kafeero yafiira nga temukyagenda mu shozi weyafa ne mutijja nnyo nga bwe badde mwagala akutunaawo mulaga nti mwali mukola ki naye yafiira ate nga mukumatamiiro mukumaliki temukyakuwagira depressions ezo zeyafunanga oluuzi zamutwala okutamiira so abayimbi abalungi bano kababeere ba Michael Jackson bandi bagendanga mu depressions ezo olwa pressure gye baafunanga from abantu so bwe muba mumulaziraavu ne mujja ne mumuwagira ebyo eddagala lye muba mukoze eki etwatumuwadde kubanga olwabayimbi obeerako obaani musimye omulimu oluyimba meaning obuyimbi abayimbi tubagala n'enyimba tuzikola ki ate abasawo bagamba eyo therapy buli owuliriza oluyimba lw'omuntu obwongo buwona ono olusawo dokita aliko omwami yasiimye wamponya abaali bannamuzalamuza zijja kujja enkya zirinde omwaka ogujja zirinde wiiki ejja basijja ne bankwata ne banfuula omwana omuto ne bandisanyisa olubange naye yasiimye webale kulijja nange omulimu gwakufa okuzzaamu amaanyi kubanga gwofuna akwatirako obeeko kyolaga abakasitoma abo nabo osanyuka nogamba nebaza abitex webale kubaawo ebbanga lyonna ombaddemu ng'oluusi wembangizeemu okubirako nogamba ekyo kireke ekyo kulabe nti biigi webale nnyo webale kumbeeramu nange siri malayika oluusi ensi entabukako naye obusimu bwe munkubira ne mugamba bweramu bwe munsize ngomiso mwebale nnyo baganda bange mwebale ddala abaana ba Kings Empire. Have you reserved your place for the longer-awaited Strings of Love concert by Aziza Zion? Hurry now and get your tickets at www.quicket.co.ug. Don't come alone. Come, let's spread love at the Kampala Serena Hotel in the Strings of Love concert by Aziza Zion on Saturday 4th November 2023. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515. Era kwogera ku nsonga ya kinganze nange nyingiramu. Saha mwana lumu lunaku lumu nga nina omukolo gwange. Temundaba? Ekibi munjagalamu ekibbi. Omwami atonga obutali olumba. Saha nsokera ddala okwebaza mukyala wange antumye n'aŋŋamba weebale kujja ku mukolo weebale kutuyingiza ono yanyingiza ne mu kidaala ne nolayo omukyala empi era mwogeddeko k'empisa empisa nazinga ku Saha nina ezange naye nina endala zenakopa ewa Saha nakopamuko era sebo bw'olabanga mpitawo ng'ongamba ngowaye ku mawu ompitanga n'ongamba nkole ki nkomebazanya amamidia mwebale nnyo mwebale ddala zonaku nga naku z'omwezi nga 8 n'ennaku endala eziddako wendi
wendi yakuba kuba omukayi Hello, testing 1, 2. Chapter number 1. And Bob Wine, let's go with a book. Hello, testing 1, 2. Hello, 1, 2. Clear. New house broken. Ladies and gentlemen, I'm here on behalf of Yasinke. Sorry, Secretary General Promoter mu Uganda yonna ayagala kibiina kya tuka abiri kisatira kusituka ate asituka eri omuntu oyo w'empisa atali wampisa ekimutuukako abagenda kukiraba olwaleero nzize ku konsati ya King Saha njogera on behalf of my mukwano gwange Yasinke ategese konsati eno abatamanyi Yasinke ye promota omupiira aleesa amaanyi mu music industry. Yasinke yani eyateeka kyalemba omujjukira bulungi ng'ebusaabala tayagala n'olutaala ono baba mubeererewo eyategeka kabisi kandagala David Lutalo bwe twatandika naye amasaza aga 2015 ge twagalamu enambole tumugalawo nambole ntegeeza nti promota ayagala kyakola tayagala nnyo ssente nga watazaagala asinga kukulembeza nnyo ekintu kyakutteko era omuntu omuwanguzi abeera nga Yasinke omanya ddiro otegeka ekivulu okitegeseewa okikoze ne baani era ensonga lwaki tumulabawo wano naye abateekeddwa okubeerawo abakugu n'abatanzi fesiya n'abatanzi nalumbirwa kuno omulaba nga waali zambaali waali omanya nti abantu bagera kugira bajogerera tables nategeddeko kontinensi gyobale ekigambo ekituufu kuseebwa n'okuba afrikana nga munaana kingisa abakadde abantu bafunga ekigambo ekituufu naye tebali kyakukola abaana Afrika banagenda awalala konsati eno tulina kulaba konsati ziri bbiri ebiseera ebyo muzaakayo konsati ya zaakayo yali yakubaawo naye olwokuba abapromota abakiri emabega baali bakibugwe konsati eyo netugibuuka katugenda kufuna konsati bbiri ebiseera ebyo muzaakayo tutukubire mukalo ekigambo ekituufu King Saha y'okubayo ebibina abatono abayimba basobola okuyimba akapeera konsati neggwanga tibiri bidongo n'ogenda ekanga mumakidde era ennaku z'omwezi nga 8 abantu abayimba nga King Saha mu Uganda wano batono sijja kwogera mannya kubanga konsati ya King Saha naye kyengagala okubabuulira nti konsati eno egenda kubeera byafaayo Yasinke kyemumanyiko nti tatya loosi ayagala nnyo erinnya okusinga kyakola asinga kufa ku abantu banandaba batya stage nungi amataala malungi abantu berakulanga bulungi omukwala bwe yalanga kyalenga nekolisikandagala ate amanage enagenda kukulisamu emirundi yanambyeko mukonsa nabadde okusinzira kubanga gula tebo sipiidi gyebazikulirako nga yalagitwala kolo nemugamba ebansobi eri wano efike aye tukole ekyafaayo ebutuze tukola obufunzi engeri esiri mwogezi wa mukolo ngenda kubawulina bagamba nti nga 8 ebiseera ebyo muzaakayo konsati ya mirundi 2 yakola posita yakola ensobi zaakayo akalibagenda balamusiza
Yakusooka kugamba nti Mukama mulungi ekiseera kyonna. Twebaza Katonda olw'olunaku luno era tuba tujjukira bulungi. Nsaba Katonda Shane ebire successful kubanga mu kugiranga nze nakulengera yakesooka nze nakikuba nga 8 naye era 8 tali wala alabika akoze eki atuuse. Nze nno Saha mwagala ng'omuntu ti ampa respect. Buli bankubira ampa respect. Kyakubiri bwe mukubira nga nina kyenjagala tankalubiriza. Kyakusatu mukwano gwa mutabani wange Katembe. Era ndoza bwabadde Canada yatuyisiza bulungi. Naye nga mukyagala nnyo. Nze ebyo Katembe tabinkolera. Katembe nze tabinkolera naye ono bwe yagenze. Twagenze. Nawe wadde kala. Ngale Uganda wamwe. N'olwekyo naye bwe mukubira Saha waliwo abayimbi bana ndi muyimbi abimba omukubira oyinza okuba nga omuloonya nakumuwa mulimu kubanga nze olumu abantu bantuukirako nga baagala abalala. Kati n'onoonya omuntu wiiki namba nga takwata simu yo agakankuddire buli agamba akyebase n'onoonya kati n'emirimu gy'abantu egya festive season n'enyina abayimbi bennoonya okuba amasimu n'okugamba nti tubakumi. Ate ng'abantu balowooza nti oli omukulu mu industry oyambulira okola ki. Naye Saha nkuba essimu ye obulungi bumu n'agikwatirawo n'awuliriza kyeŋŋamba baba wakukikola n'akikola ki n'akikola. Sebo nsaba ogende bwotyo bonna ebalikubaokisa. Kyakubiri nze mu bayimbi abamu abansingira okuyimba mu kifo ky'omugenzi radio zenazaawo Saha. Naye waliwo omuntu lwayimba n'ogamba waawo omusajja akoze eki alina eddoboozi jjonjo nnyo teririmu kasaaniko konna. So towandigendera awo yiya bwe yiya takolaki mutanywa ndyaga kakati awayo sijagendayo naye omanyi bw'obanga oyagala okwagala omuntu n'olonda ebyo ebirungi by'alina ebyo b'otunuulira. Wabaawo ebirala by'alina ebyo bibeere biki bibeere bibi nga ye. Tunuulira omuntu ebirungi by'alina neneesiba ku ebyo ebirala oba muddugavu tebikwatako. Obaali atya ebyo bibye amanyi esootingere Katonda we Uganda mujje muwagire Saha kubanga agwanira okuwagirwa kimugwana. Abayimbi bwe bali bangi bwota abayimbi tuli bangi nnyo naye ate abayimbi batono. Abayimbi bangi naye ate abayimbi baki kakati abayimbi abo abatono Saha kwali bateesa Abannayuganda mujje muwagire Saha. Babeeranga ne bakafeero kafeero yafiira nga temukyagenda mu shows bwe yafa ne mutijja nnyo nga bwe badde mwagala atunaawo mulaga nti mwali mukola ki. Naye yafiira ate nga mumatamiiro mumabiki temukyamuwagira. Depressions ezo zeyafunanga oluuzi zamutwala okutamiira. So abayimbi abalungi bano kababeere ba Michael Jackson bandi bagendanga mu depressions ezo olwa pressure gye baafunanga from abantu. So bwe muba mumulazira avu ne mujja ne mumuwagira ebyo eddagala lye muba mukoze eki lye tuba tumuwadde kubanga abayimbi obeerako obaani musimu yo mulimu oluyimba meaning obuyimbi tuwa abayimbi tubaagala n'enyimba tuzikola ki. Ate abasawo bagamba eyo therapy. Buli owuliriza obuyimba lw'omuntu obwongo buwona ono olusawo dokita aliko ayimba n'okola ki n'owona. N'olwekyo osaba omusawo nga bwe mutuwagidde ffe baffe mutuwagidde nze sitoma mupagidde nga bwe mutuwagidde nabano bakole ki bawagire. So
kale byokusingako awo nabanga empaala Saha njakuwaana nnyo omujja kugwayo naye sebo okusooka kuyozayoza kubanga oledde obuli muwanguzi wawanguzi era nebaza mwanya bitekisiseko mwebali kujja kubagira on behalf of yasinke omutwalo gumu kale nsaba nkuyite ogereka ebibanamawulire era nsaba bakulira akalulu n'obugala ebyamaanyi tiimu Saha ndowooza kimala ekyo ogere nga bwe musamba n'ettaka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akapenda basooka kakuba Allah amazima kubanga tusaba ebintu bingi ne munana yennyini etuuke naffe ffennyini tube balamu kuba munana weetubanga ne tuli balamu bibeera birala. Mbeebaza nnyo baganda bange mwenna media houses bayimbi bannange papa mzee Matovu Bitusi Reni Maura na Chiko Madurati bambi Chiko musasinga obulwadde ba yaman Euroform Obukadde BBS NBS tuna NTV tuna Usanyuka tuna mwenna banange baniriza mabali okujja ku mukolo guno. Nze bigambo sigenda kwogera bingi kubanga ebisinga obungi babyogedde babibazizza. Nze kyennebaza bayimbi bannange kukeera kubanga press conference badde yakumakya kuva ku ssaawa 4 naye muyimbi muno okulaga nti ku ssaawa 4 waali gululo kintu kyamaanyi nnyo kuba ffe olaba batuyita ku embasi ng'ogenda Bulaaya naye ku ssaawa 4 nga zikkawimiriza neogenda. So mbeebaza nnyo baganda bange bwe bali kubaawo mwenna mu kitiibwa kyammwe buli omu muwa ekitiibwa. Bayimbi bannange olitajjanga nakkuba agamba nninda nkwevumire ku TV olitajja nagamba nti Saha yabadde eyo n'ayogera bwate sirina muze gwogera ku bantu yadde embeera n'abogera ku bantu tebate bikwatako oluusi. Baganda bange mwe bali nnyo abantu bakunga kujja kulonkiya biseera ebyo. Neebaza omwami Yasini wamponya abaali bannamuzalamuza zijja kujja enkya zirinde omwaka ogujja zirinde wiiki ejja basijja ne bankwata ne banfuula omwana omuto ne bandisabisa olwange naye Yasini we bali kujja nange omulimu gwakufuukuzzaamu amaanyi kuba buli ofuna kwatirako obeeko kyolaga abakasitoma abo nabo osanyuka nogamba yaye. Neebaza Abitex we bali kubaawo ebbanga lyonna mbaddemu oluusi wembangizeemu okubirako nogamba ekyo kireke ekyo kulaga nti biigi webale nnyo mwebale kumbeeramu nange siri malayika oluusi ensi entabukako naye obusimu bwe munkubira ne mugamba bweramu bwe munzize engomiso mwebale nnyo baganda bange mwebale ddala. Abaana ba Kings Empire zitambudde ffenna mbagala nnyo ebbanga lyonna. Manager Sam Mukasanawe bongere yakulima ebbanga lyonna tugulubye ffenna ebindongeeno. Neebaza buli muntu Bajjo naawe nzanze okulaba lonchi egenda kuba biseera ebyo era bwakizi bava mwenna mbakubiriza. Oli waddemu okuleeta maama osobola okuleeta taata osobola okuleeta jjajja gwakyabalina kuba lonchi ya biseera ebyo tugenda kuba tunyumya emboozi nnyingi ezajjevudde waffe. Ffe abamu tulina engendo gye tuvudde nga bamubagizannyamu na mizannyo ate ne kunyumira abalala naye ng'ate ffe bwe bulamu mwe tutambulidde bwe bulamu mwe tugulidde bwe kusomoozebwa mwe tubadde obulamu tebubadde bwangu naye akayimba ako ebiseera ebyo kagezaako okutemeratemera mu bimu naye ng'abyo munaalaba ku lunaku olwo nga muzze abayimbi bangi n'abalala babadde bangubira nga bandaga bajja naye obudde bubakutte bukwasi n'abalala bangi. So tulina abantu bangi abaliwo ku lwaffe kwolwo mujje ng'obudde bukyali tuddeyo ng'obudde bugenze
mbalinze mwenna abaagala tukube ekirabulabu tukuddeko muzaakayo tumalire mu biseera ebyo eyo yonna tugenda kuba tutuukayo so mbalinze mbaagala nnyo uniform webale kwagala bayimbi munange buli kadde ne mubeerawo ne mutuwagira ne mutubeereramu era naffe abantu tugenda bagonga emifaliso basulenga bwejo ekyo gyemifaliso emugowo era ze nkubulira abaana b'eninamba zalidde ku mufaliso ogwo era ndowooza nammwe muwaddeyo nga munnengera lwaki muwagidde era abantu bonna abagonga ebere ku mufaliso ebbanga lyonna kubanga be batubeeredde mwakususuuta naye mususuuta tetulina kampani ezimu zetusuubira nti zitufunamu ngeza telekom kampani zina tezivaayo erinde wandike proposo wewentule ete empapula 25 tuli kuddamu omwezi okujja bambi nammwe temujja kakusigaire bana abatwagala nebaza junction mall naye ambaddemu haji wange oyo haji jamiru nkwebaza nina nange abantu bange ab'okumutima ne Bajjo oyo amanyi okunteekako ebbanga lyonna muntu wange beerawo naye gwogwo omukolo tubeeresa mu bino ebyaffe tukuyingiza nnyo mu bino ebirala bantu bange mbaagala nnyo respect salutation okujja ngamena kye muŋŋamba nzizeyo okwetegeka nakola lihaasi obudde busembedde tusisinkane ku mukolo gwennyini abantu bawulire endongo yennyini mu bayimbi bennyini mikwano gyange gyennyini yamaani ebibuuzo 10 nga Saha ali wano bwelitwako kyokufanyiza conference eno naye buli muntu nga mu mboozi yo mulimu statement awulenzige e Kampala olina okubeera mu share buli muntu oba obulamu bwosi olwomunene awulenzige e Kampala webasala e Kampala nabo ate nawano tetukubangawo so tusaba abantu baffe kino ekifo tukisiimule nga tukikubye tulina okuddayo nga tugamba ebyo tukisobola nga tetukikubangako nekwafrika nga mugere mukubewo mwabyewo tulumbaawala yakuliseeka balamusizaako mwena manya nze Kawandi Ibrahim media personality bakubrace media anyway ekibuuzo ekyange kigenda wa King Saha ennaku zino twagawinga online digital abagenda okufuna tickets z'abanani waliwo enkola yonna gye mwateeseteesewo weri eyazizanya ensonga zonna bazimanyi tuli ku munaana afrikana ebiseera ebyo ensonga lwaki bakabako bonna bazze wano mu budde buno tulingere tutaanye so nsuubira byebyo tusisinkane ku olwo obudde nga bukyali ebisaawe biggulwawo wagulwawo ku makya ku afrikana mujje wavayo tusaana okutandika emisana so mujje nga bukyali tunyumire ffe tugulawo ku makya bwetuba ku afrikana tuddawa etuba ku afrikana tugenda kudda emukono tuve mukono tudde Masaka tuve Masaka tudde Lyantonde tudde Mbalala tudde Lukaya eyo yonna enteekateeka eri mu bateesiteesi bange yasinike ya those are what tukolera obulungi katoyo Bajjo 1 minute tutoke tuclosinga Zabani katono nnyo bannayuganda basaba ekintu kimu bannayuganda basaba ekintu kimu bannange tuve mu Uganda bannange mukeereeko mujjaleeti mugenda otuukaga tukoye naye nga muzeeki mukeereeko olunaku lulisavinge musasule nga mukyali mutandike mujje essaawa emusulongegetandikeko abantu bangi tusobola otandika batatenazi bangi kampe Bajjo omukisa mukama waffe yeebazibwe mumutendereze ekiseera kyonna ze ndonge musanyufu nnyo kantule wano temugonya abantu mujja kumulaba ku TV ndi musanyufu nnyo okulaba nga King Saha atuse mu buwaluzi bwe oyo omwana omu gwe twatandika naye namusangedde makinde nga atambuza ebigere nga yina atuyanye yalina akayimba walina akayimba ti lwasangira ku mbalaka sigino wali okunya sigino kali kasigino kali kayimba ki Bajjo tambulira mu concept kotofaayo tuwulire abantu amazima actually King Saha namusanga fula twali tutambuza bigere bayina
Namusa naye njogera nnyo nomugaba muvubuka gwe storage. Naye ekiseera naye takisoke katereko obuvubu. Bwe nabbiranga ba David Lutalo ssente ba Bisa akyalimusene. Nabbanga naye bwe mandira twali okyali mu kampeyini za Lusenyo bali kiyenje nnyo batusobola kusinga. Bwenda batwamulengera nange. Munnange ng'asanga Saha nga tukwatagana era mu likodi King Saul Mugindu gwe nasooka okufuna emmotoka mu bulamu bwange kayino. One serious note. Twakola muliraana nagenda nali mwavu nesema omusiranga Big Zone bamuyita Lukundo Bedati. Ne mugamba gula lungi y'omwana oyo. Kasirina ssente naye nga njagala okutegeka Saha. Munaye Big Zone nanzikirizaamu. Ne tukola lungi ssente ze twakwata ffenna twagweddako. Kwaza atulema nosoloza mpa twakola twakutegekawa lungi yasooka ya muliraana. Twali ku Labonita n'ejjula abantu ne baddayo. Ne tugenda eruweero lwanira n'okuyayidi. Big Zone musajja mukopi yali agamba Bajjo Saha mufunyeemu kwata emmotoka. Naye tosanga lwaki wafuna opa. Bwe bapanga abantu ba Big Zone muleetedde eddiiru bwe tufuna ssente ze njagala emmotoka Alex nali sikugamba ku mmotoka. Ne Saha ne bamuwa opa ebiseera ebyo nga tugulawo ki. Era okuva olwo Saha taddanga mabega. Saha alina omukisa mu bayimbi waliwo omuyimbi gw'otegeka ng'ogenda mufunamu n'omuyimbi w'ebisiraani. Naye abayimbi abasinga mugende mwegobako ebisiraani. Ebbanga lyembadde mu nsi abayimbi abalina ebisiraani mwemanyi baali ekisikaati sekera ngenda yeyo ebbanga lyembadde ku nsi gambaali totya eyogera ebbanga lyembadde ku nsi bano abayimbi benkoze nabo abalina omukisa. Saha nali mufunyemu emmotoka Bisa kisemakulu y'omulaba n'obugambo bwatunuza nali mufunyemuuko milioni 12 n'enzibba ekyazisonyowa. David Lutalo nali mufunyemuuko Maulidi natume edikezo oyo mutema gw'omubiri nali mufunyemuuko. Bwegamba nsanyusa nnyo okubanga enyiga sekendiro ya Saha. Saha wanakoze original kuva ku muli wali. Bajjo. Mbyerabira. Nakola we mwanta nakolayo Gundeze. Gundeze nenkolayo mwana gwe. Nenkola biri. Naye nga si mu bifuuki. Kasoke tusobanga kasirika azenjogera. Kali kasoke tusobanga mwange. Kisa ogenda ku Afrika zabali sirika. Oliwashipa sirika. Mubanga ndokulanga Saha agenda kuba Afrikani. Nagamba ya senior. Nemugamba okoze n'abayimbi bangi. Teri muyimbi gwogenda kufuna munga Saha. Kubanga bali bagala kukola bogati fasi. Ubwo ne bagibukirwa omwaka muki. Nemugamba fayini Saha tumusedde ekifo. Twali bayituliriza ku bbeeyi omutegesi n'asooka n'atyamu naye mugamba nti mubira mu maaso mu bayimbi b'otegese yasinye ku nsi omuntu alina omukisa bunneekakasa bamuyita kingiki era ne batukole wano endagaano mu maaso g'abamawulire promota njagala abe wa mazima nti mu bayimbi bonna bategese ng'ogyeko David Lutalo Saha talina kisirani omutegeka enkuba tetonya omutegeka ze yanzulusako embala nga gisenjwansisiza kulaga omukisa bw'omwana oyo baatuwamba embalala twagala emisendule nga nnimi mayina kaberebere sika tuta embalala bakuwulira bayira wezi ebbanga tuta embalala kaberebere yafuuka ki kaberebere etutuuka n'esebima ne zitubula ne boogera olunyankole muwulirise ne boogera olunyankole okutukwata Saha n'agamba Bajjo olaba abasajja bano mu dakiika 3 onobanga oli abagala tusiba tukobuka ekikomera Saha nkwebaza amaaso g'abamawulire abangi kifunakasa watolose embalala yakomawo embambala ebatansibaga kaberebera Saha gatonasiibula nkwebaza okukoja ekkomera kubanga abasinga basinga mulina omuzimu gabapromota babbi agamba tunakukonda tegeka Saha ne disendule natokanga disendule walume ati bibazibasubuza omuyimbi